tribe wano ziri bbiri bwe zivaayo nga batandika osegeera nagamba wano abasoga wano nti maama Kadaga bwe yavaayoko bw'ati ng'ayagala wa sipiika ebigambo byatandika okufuluma ebifaanagano by'endaba kati osegeera naye wala tebivugirawo osegedde anti mulimu ebyana n'agaana okimanyi nti abanyulu abasoga n'abaganda bwe baboogera waliwo abakakkana bonna bawuliziganya nga kudiremu olulimi lutambula abasoga abaganda n'abanyulu tebakulimbanga nti oli ayogera nga tabitegeera oli ne bw'aba ageya munne omunyolo tangeya n'omusoga tangeya yadde tomanyi byatula naye owulira biwulira so abantu yagabaka n'otinge bakateekeko underline omuganda omusoga n'omunyolo oli tageya munne kuba wokolera oti bwepa yadde olumubi mulema okwatula naye era aba awulira wagera ku rediyo z'ebunyolo waliyo oluganda kati nze nkubuulira beefaananiza nga abatanzania naye ng'ate mu tanzania bali kumbi mutukulawo kumpi yawo wansi kasove mutukula bali kunda yemu batambulira kakati kangonyonyo nze amaanyi gakoze eki gakuwedde tubadde tulooza kijja era kali akagambo k'oli omwana kali katya ayita atya munne bali abaana ba tiktok omanyi fe tuli ku tiktok nnyo guno omulembe gwa tiktok ono eyagamba nti gudi wategeke obudde bwonna Kizito yagamba Kizito mukasa Kizito yaita Kizito koli kiwangi obudde bwonna wetegeke oba yali ategeeza ati Kizitaze kati waliwo ayogera Kizito obudde bwonna wetegeke kakati olinaddamu omuntu agoyingewa ampuliriza byetulaba byemulaba kakati nze nkubuulye oyongeddemu n'oyo kakati nyukiri awo kakati Besigye nakugamba nti Besigye kasita yava ku kibiina n'akita yakola ensobi yali kudduka najja nankumbi kakati nakola besi President Museveni tasobola kuteba tiyamani bwenyalemu tasobola buta mbuye atandika okukola endala ate kampu endala olunaku Mbabazi bwe yeepanga n'aningiza mu ntebe bamukubira mu ddakiika budakiika President asiga nga yalonda nze nali manyi nti Mbabazi akitutte kakati Besigye yali balakwatya President Museveni mu FDC asigala alwana ali munde najja nankumbi sigaze ekibiina ng'okyakitambuza ke yayawulamu command center najja nankumbi n'ebeera eno simanye eri Katonga bano bayisa amateeka nono ayisa nemanya nti kiwedde tebagenda kuddamu kwatagana kiwedde kigenze kati DP bweto bwe yali nagamba Shafiki Haji Shafiki naluza ndisanga yali yamaani nagamba Haji Shafiki FDC bagikubiye egenze nti oba bali baali batebaalya ebigambo kati ebiri mu bantu bikyusiza ki FDC kiweddemu leero sagamba bajja kweta abasirikale ne polisi did I predict akatambiro kayinaako emyezi emeka bukyanga nkyogera nagamba wano Rocky nemuga nti Rocky kempulidde kino mu FDC wallahi billahi tallahi egenze bagenda kulonda sibwe kibadde kati egenze kiwedde nti kati sooka ononye nobati mawu muteeke mu north akena muteeke mu kyeri otegedde kakali mu Eastern baleese nabo batandise obeekubira kati Nambeshe alina okulwana ennyo okuyimiriza ekintu okutambuza kali akali ke bagamba nti twajja Nambeshe wa nuupu ako enjiri esigala epampinga kigambibwa mbu Nanda na Mafaabi kigambibwa mbu it is alleged that kubanga uli muntu wala mu kooti nkuwangula it is alleged that kigambibwa mbu Nanda na Mafaabi akakujja bbiri abimmeka kuba president ne Nobati Mao akola ki ajja Nobati azanya kyawo ati wuliriza kyali si kyoyo Vice President wa Uganda ndako tomumanyi nze mumanyi nga ne constitution ejja kubanga nze mumanyi ekibuuzo genda njogera ebigambo Uganda eri musi mumanyi Vice President wa Uganda nakugamba obwo mba mwaga kujjako President Museveni nga nange mwendi n'abasigadde buga tumukoyi street naye bino guno muzannyo gwe this is best at this game kana kazannyo ako kazannyo ke akati bwe yakize bwati bomu ne zijja luli yavaayo n'agati nedda
Kyagulanyi yalina okukyekingibwa nga amanya abawagizi be bomu zatandise enkuŋŋaana. So nga te Kyagulanyi awaga agamba nti bwenkomawo Uganda